Ensa ine nako katika laka kalabanda ko bakabira kanvume nga kalowooza ki. Singa munango omanyi nti fetu ina control ne bawo nze na mwama mafina. Singa tolia. Wandi badon nebaza bwebaza. Naye nze njagala abanjagala benjagala. Mugende mukole, mugende mama fina banazeke bisirani. Wadde okyali mukulu mama fina asobola okunaza ekyogero ky'omukisa. Mwe mugenda masabo mugenderera abantu. Togenda musaba ng'ogenza ko loga furu figo yo. Muloga funa accident. Muloga bamugobe ku mulimu banango bane bagukuwa. Banango bane Syria. Fe gende mama fina mugambe mpe ekyogero ky'omukisa nga Rwenda ganganja. Fe tulina abasajja bambali kulankaza abitoji. Nakulabira. Buza police eri kubanoonya. Kubanoonya omutemu. Mugamba aveeyo wazeke simu. Baba wa amani. Azeke simu. Avemo obo video bwakola nga yekwese. Azeke simu. Ategere nti no Uganda sa America. Mugamba akyasobola okwegatta. Nze negatta buli lunaku baneegattako. Ntamba na butala ne mmere ndya. Yagirira mu nkukutu. Ani alina wini. Mugamba azeke simu ye. Ne batuma okwegayirira bakoowa. Bampecha babanako. Mugenda kumpaati. Nze mumpazi gulobulamu. Zenjagala omuntu mbakubemu. Yiba mekale bakuba buli lunaku. Nabyo ne jombo bakubye babana. Obane di bakubye. Bayina bujanja wale bakuba omwana gundi oliani. Jajja gundi. Fatwa mujanja bawo kusula moto yalaga na kufira mu nyumba. Sula moto yamujjayo. Jajjani. Bamukuba okatona afayo omwana agenda muno musayi mu gundi. Na yalo za achiza na wenye mango. Abantu ngambe okoza byo kuvayo. Lebe yo giroberayo. Bakuwa sente zo bado nakatindi saving enzibu. Mwaba abogera oluzungu olungi nga muli bana mwogera lwaki. Tebulanga muswaza basoma. Mwogera lwaki oyogera oluzungu atoyina sente. That is vernacular. Oluzungu olungi oyogera lwaki nga ne sente zina. Mukera kwasamye kyobukaga kyoyina ka YouTube channel. Buli ategera buli ameramu. Buli goba ku TV akola YouTube channel. Kuvuma abantu nakusabiriza kunoonya content kuku. Nalabo ono mukazi omulema mwa mabina. Eyajja gwe badi reporting okuva Dubai nga talina wasula. Yajja n'enkindo nga zivunze gwe nasaasiro nga alina ekigato kimu kyebukyagwa olubege. Yenna amabina galimu empisa imirira bwati nolowooza ngu alina figa. Kumba ali awo alinga ekikongoliro. Nalaba aveve nga naye aseka. Kali no yesiba ku Dokita Kulu bana ebisirani. Waita onagenda bakulusumya era yawukana ne akulani. Bisirani bye byakudiba wali wekwanira sula moto. Abakwendako kusula moto nga tobogera. Naye avayo mbo ajoboja. Kyogwe nalisa omwaba muyaizi 8. Ensobizo wazeko yagenda TZ kutandika kuloga. Edogole wajja yakuyamba ki? Teryakugattako. Babe gamba mbasonyi kwate bena tebamanyi kye bakola. Edogole wajja yakugattako kiri yakuyamba ki? Singa watandika genda TZ kuloga bano ba YouTube channel bano. Ologolo na mwandu wa isima nga wamutambulira. Uganda wajimulemye nange jinnemye. Singa abantu amanyi bulungi wakwa ne bakutunulako ennyuma eyo. Naawe tunga kusozo nga manya nakukola. Nga yagaana. Mugenda wantu kusaba uli mwate ne mukwana wa basajja. Mbona yawanika empengere. Jangu gwe kenyini gwo bonyimirya mu nkube. Nze njagala mukazi nanga wete ndo bukazi onyimirye mutulwane. Obasa balingi. Lwaki oleta abasajja 5 bana ku muntu omu. Kitegeza mba powerful, you know. Ngojangu nga mukazi mbera 2 mujjanga muli bakazi. Nkulaga kinywese nko kamazi naye nga tefuka. Otegere ndeko kinywese amazi nga tefuka kiki. Mulekera okolimira abantu ono batonna bakwezuula. Bona batonna bakwezuula mukisa gwe guli. Ojja kufera abantu timba twala bula yakola nga nawe kenyini oli jobless. You were there. Emyaka gikuweddeko byoyimira ku bizimbe by'abantu nogamba mbyange. Mbunzi gudde wano. Tuleke. Ogenda goda you learning mad. Okulimba siku ne kasata niko kukiriza mu birimbo byo. Muli mu kigomanyi. Obunyeba munyera batwala wale Kenya. Ne mudda. Toya wana kanyonyi ke Kenya na ne mu kwatazi selfimbo jiriwa. Emirimu jiriwa. Mucha mugenda kubba abantu wanira mu kyababba. Bwe muvayo bwe mwekalambaza bwe mwekaza. Mulekerawo kubba abana muleka abantu. Abasobola otwala abantu olanga is company eziri registered ezimanyiddwa. Ezina emirimu. Ezina ba partners. Kati gwa muzungu ogenda kwagana eruzungu ki? Boka nyito sa kuspelinga linyere wa dodi wandika. Ogamba ofuna emirimu ebula yogifuna mu nsi ki. Bebadage ekyo kutegera kya buntu. Kubanga bali abantu abali eri bebayino. Abamba banonya bakulu bakika bakulope. Abamu ne mmando azabagano bakwata. Emizimu minyivu. Amalalo gazika. No batunulira. Ngekyo bugaga kimwina mu family boda tata javuga ko bali mama kwala n'abaana. Nenga ne boda fetu agisonda. Bannange nnako eri mu nsima. Ngekyo bugaga family kyeyina boda. Nina moto kwa meka mu lujja.
nze ndya butaala nakati ngenda kwetaayo bangendeko wa ndya butaala go it a suspect is a suspect omanchi wata suspect omanchi bagamba omuntu nti kibayita wanted ekyo kibayita wanted osobola okukola kino kyakyo naye tobeeranga ku wanted y'eggwanga Uganda wanted ogimanyi mugamba zeeke simu yokka bazeeka amasimu ne Ssenyange basenguseeyo buziga bw'abalemi Salama Road y'abalemi nakasongola yaddukirayo waagaana azeeke simu akati gobodaawo n'olowooza tojja kubeera kyendi abantu abasinga mwogera ku bantu abali relevant nakuwana omukazi ng'abukira mama Fina afuna erinnya nakyesibako bakoze emikulu gingi giri mama Fina bamumanye gye bakoma okumwaba ebizibu byafuna byasinga okufuna bakasibisa abaana bameka bali mu makomera kwayita kye batali omukisa gwa mafina gwasigala gwa mafina gwa fulufiga gwa jalya waluda ogwa rozeti togenda kubeera kyali kubanga si kyoli kalona kyata kwatoza ntogenda kukifuna nga nvuddewo abantu bangi bafudde ne bafira ne basigala dabira ku Isma Olax abantu bangi abagayagala okuli suppressinga Isma Olax muleselesa obuntuntu naye bona akasajja kalina amaleva amangi ennyo wekazibidde ku ngulu ekatobe amabega afana wata mbu Isma Olax yagenda nga Isma Olax tewala lidda mbigerebi tewala sobola kudda mbigerebi kabero nawe bisana yagenda mu Uganda kula inatukubisa Senegal awo yakoma alida afuna opportunity bwatagenda yo nga tugoba lwagenda yo batukuba bisirani emyaka jo ino ni digui nokola interview nojigwa nga nanga takolanga ku interview ni mwabozi wa president boto kyewunya emyaka jo ino ina diguli namba nokola interview nojigwa ate abantu amusinga temutu yingira kwatu amanyi tunatandika kubogerako muina ne byaffe mu mayumba gammwe nga byaffe muina byaffe nga byaffe mu mayumba gammwe nga ngokiraba nako nenga siku ina ko wadde akakoma wadde sawa ene sawa King Mo yajimpada ya milioni 10 jigogoli ngawo je bayino bale na Alexander mtamwa Jerusalem sale go basobola kukubana bajene bakola bako King Mo abawa kamioni Range Rover kati mbalabala olabe kyenzitowa mbalabala amola olabe kyenzitowa jiteke kumukusimu kumukudu gwawo jigogolinge oligino Gucci sibina ipapula byemwambala yambala yiyo yesoma munda ne kungulu King Mo wakabi kati gwe ne wonvuma obulamu bwoyina bumpinga enseno oyina ka wifi ko wesigameko kunvumira budata wewola oliku kugundi hotspot ovuma nakangobi ovuma lama ina mama Fina ne wono omuvumo omukazi yamwanjudde yakyadde yatwala ebintu ebitaswaza twayeko n'embaga z'abanene nga teziwoza bintu nga byalama nina embaga zemiza nalaba nga z'abanene nga sala babirabo muyemwe lwaki buli muntu afuna success gwe munyigira nalaba wano nga mwesibe ku mwana Baby Glory y'omwana omuto yabadde ne virgin Baby Glory mwasoka kulumba Jona lwakuba nga wakabi wabeera omuntu ali special teyabawulira amanya nti muli ba life failure bulamu bwakoma bukoma ku YouTube channel social media n'abalekaawo na moving on paka mukama na mwaka wala akalungi akataka ali virgin akaberera naye mwayogerera omwana olwa mama wo kusanyuka buli muzadde wali asanyukira omwana we nga agenda okufumbira kwanga kibakolerera abalamuli amatako abalamukwata mazine mukwata ne maaso olote ebisyaga n'ogamba nti oli muntu otavinyotonta mu mabina mu mazi nga bodda n'eno omuntu afumbizza omwana we mu biti bye bekitala atamuwadde omwana w'omuntu eyajjayo n'ayogera alina n'obusobozi obuporopozinga oyogera ngani ewammwe teri wadde bwe baali bakyadde butukutuku simanyi butukutuku simanyi buno bwani bwe bwagenda okunona omukazi temwabala nga buseeredde ate ne berecordinga okuma tebasobola berecordinga ne bapostinga ne wenkwamu agibakalwa omu bwati
ne tumugattagatta n'abantu abagendewo tebamutuuka wadde mu kkoota omu just one man agiba Kaluba butakola mikwano mama Fina nga teyasituka ku gugwo olwamala okuzimbira nnyo ne mumufuukira ekizibu kasaka kuwera digwi n'ogisoma gwe kanyi weeyogerera nga mama Fina agimpedde gwe ngisomedde wakyazanga bamuvuma temuli consistency ku mikwano gyammwe emikwano teginoonyeka bw'obanga n'omuntu nagamba nti oli mukwano gwa you are my friend please keep it that word ekigambo mukwano era kusasa singa tewanga membu toli mu bino bintu mbadde ngenda kulaga kyabayita empalana mbadde ngenda kulagako kubanga byenkumanyiko bikira ensi eno ne byenkukoledde nga ate gwe tanakye wali onkoledde mu bulamu nina obulamu bwo n'obwambana mu ngalo zange zino entono zino ez'obwa awusigala oyimira n'oseka gwe n'oseka oyagala ntandika okwogerako gwe nkwogereko ensinjibulireko amazima osinze bodegaadi mbw ankuba ndikodinge ate ovuddeyo mbu ndaga amaanyi sakulaga amaanyi teyasulayo ebintu byempala newonompala nenvaawo nenfa kubanga nkimanyi the end of life ngenda kufa one day one time era ngenda kufa kyova nze sitya kufa mugande mwerimba nemulowooza nti waliwo agenda okungula ensi eno nze sitya kufa era mu bintu byontisakisa temulimu kufa okwo njagala okujjemu nja kufa naye atogenda kubeera kyendi ekyakulema kyekukola kyenkoze si kikyo tekirigenda kubeera kikyo mikwano gyange tegigenda kubeera gijyo mwemukola mikwano nemuwana n'abantu sina mukwano gwange gwe sitwalidde bantu nze nkyasinza otwala abantu wa president bimunkoze bentute mu bimanyi abantu bentute wa genocide musale bimunkoze mu bimanyi Fulanka yaze na netondera nakata negayira mujje mu block ne jobless billionaire banvuma ne bankaza ko n'ekigambo ky'okunya n'oyo bukenya naye n'obulamu bwabwe n'obumotoka bavuga maanyi gange bwe yalwadde nze nakutte sente osasula biru y'eddwaliro nga nange ndi mu ddwaliro nakata negayira mujje mu block baatula ne bakola ekigambo ne bakwata program gye nayogera ku promoter ne bajja editinga ne bagamba bundavume genocide musane geno mu 7 ng'amanyi bajja kunkyayisa ng'amanyi kati kibaluma nabuuza Fulanka mwe mwava ku kyokuchukwa ne bagamba ffe baatugamba tukube ekintu kimu tuvume genocide musale simanyi omuyise buki ne geno mu 7 ne mugamba niye bagamba benatwale wa genocide musale kukola DCCU it's me nga njagala kuteekayo musango gwa DCCU kubanga shira lawyer y'omu kuba director abajesenga DCCU abana mwasigana mu babba temwina kyemukola content waffe gwe twayogeranga gwe tukola gwe muteekayo ne muweza ku email ya geno temwina bafulawa wadde abataano wadde abana gizo ne musisi bwe mwefuulira abantu temwina wadde temwina bafulawa wadde 10 n'ekyo kuba temukimanyi naye ng'oli yagenda kusaba ddagala Ganda ne mugambe geno tabitegeera tamanyi ddagala Ganda gwe dda wano dde mu DCCU nze kennyini mukimanyi bulungi ababana bana mwava masimanyi kadamba bani simanyi kadamba ni gwe mwava basobola okwogera amazima it's my word it's my kisa kyange favor yange yeyabayisaawo ne mu editing ebigambo buno obulambo bwa promoter obuzungira kusale musale ne mu editing amu nagambe geno mu banchawe bunavumye mu geno ne geno mu 7 oza gona editing amu ekifu era ekitufu kibeerayo Bible egamba nti olimira omwe batera bamukisa ate obulimba obuli amazima gakerewa naye gamala gatuuka gamane gatuuka era gajja ne gatuuka bwe mwakikola ni yakifunamu abasajja bemuweereza ebigambo bemulowooza nti mbaweereza bategeera okubasinga teri musirusiru asobola kubeera mu buyinza myaka 4 basatu mwemeka kyovula mwe temusobola bukwata wadde omwaka kuba muli basiru tosobola kukwata buyinza wadde omwaka n'omu abantu bwe mwalijjako bagezi n'okukirawo ate Katonda yabateekawo Bible yatugamba nti mu ngero muwenga abakulu ebitiibwa kubanga teri bukulu tava eri Katonda n'abo abaliwo balondebwa Katonda Katonda yaleeta abakulembeze be tulina era bw'aliyagala alibajjawo kyova olaba nti ensi ebamenye era ebakaluubiriza olw'okuwanagana emikisa gy'abantu egitali gyamu zetemuna kye mu manja Jenkins asobola okunjulira mwenna nga kuluya mwenna bayita emirundi eno batwale wa Geno mu 7 nga mbayita ku COVID nga mutuuka leeti nabatwale wa Geno David Muwozi nga ye CDF buli kimu oyo bajja asobola okunjulira emmotoka mwazifuna eje mikutu nze nayogera nti muli ku mikutu gye babagulira amasimu ag'ebbeeyi na biki na biki simanyi ezo gundi zammwe zonna zonna ezo ate zemukozesa nze nabatwalanga wa Geno Muwozi nga ye CDF yabakwasa omusajja gwe bayita Fande Alex mumumanyi kyenjogerako mukimanyi
tewaite batabawa singa temunvuma na kumvuma singa temunvuma mmwe toyina we wali ontu tenenja wadde nusu olukumi wadde sinji lukumi bwelu tirimu wamana ngokungo sobola ngo pizza bonding ontwala ku pizza mbo tulye pizza lebo yange zito wa pizza anko sandita bimanyi na batu walanga kemere wasula moto wajja ngokunja ko interview nga ogane mitu alaga aga noita ne kalibala ngagana ne sene noita no mwana wa kalibala swana amuwerera kumanyi gange mwe mwali muntu tewa go wano tutabantu tukwenda interview vudewo ne mitwale ebiri yogerawo nkutute ewabajire nkutute wani tewali wesikutute bakugere ku TV lanze mokwere nemba nawe nkutute okoza interviews good wali agala ntule ku paper kolere chichi chesiba koledde chiwandika nti fulufika kyo kyanta nkoledde chichi kyoyagala mfuneko buli access jenni nanji kuwadde kebera simu buli jenni najo sobola funa opportunity omukisa gwotalina njagala mukiriza talina mukisa gena mafina akuwe kyogero mukisa gwotalina bobanga wasoma degree zo ino tula ku YouTube channel kuvuma abantu no kuletinga na balakola YouTube channel muvuma abantu no kana obagwe yasoma yogera kunza atasoma gola banga ali down you were sire too much sire ana yasoma natasoma bagenda bawulira wa ense agenda kwawulira ku kintu munange wasoma oli wa kitalo bagenda twawula batya mbuli abatwawulira kubagwe munange oli mubugumyeko ne degree ina twanira wozeza nti munange ngone yagamye mbu yasoma bwa lawyer mbuno basindika bannonya nasindisa baloya bagende cyana kunyo teri kibinga ko itacho tali ekyo busirusiru ekyo wagulu obusirusiru ekyo tamanya ntoli musiru ani yakugamba nti emisango gya criminal basindika baloya bilimbe ba stupid man and stupid peoples singoli ku wanted emisango gya criminal te basindika ba lawyers. Let me teach you. I'm going to teach you the way to taso mu musiru mubato manyi mateka gendo soma mateko gategere emisango gya criminal te basindika ba lawyers. Lawyer takolera statement bilimbe bana babuya buya ku TikTok batamanyi mateka nja kuteka kuteko jadde ulira nja kuteka muteko liulira era ndikutaddemu oliulira kyovolira ku nsiko gwe zake simu bwoba oli mukazi ngoweza obukazi ngo obwange nga buzito wa zake simu bwoba ina wawoma zake simu bwoba ina wawoma zake simu jizeko obadde ake yoyo mukazi ogwo wasa olimba oti ovata nokola statement ogamba nasindise ba lawyer era ba lawyer yo ani aganto musango kwa criminal basindika ba lawyers lawyer akola statement ojja kutegera ndeko kenywa amazi naite fuka ebaruwa zozi wandise nyingi tewali wezitali buli wetu kana bangamba labana nazonga labana wandise hayi giki simanyangi kila muntu ojja kuziwandika zigweye kitufu kimanyi ekikubonya bonyo kuwandika ezo zonna n'ababaka bo magenda bugenza ko statement ate ogato ina musango ataina musango yekweka ataina musango teyekweka oba wamanyi teyekweka owamanyi agenda bugenzi n'amanyi ge n'abanene so mukole muve mukulowoleza betuyina mbu bijja kubeera byammwe ekisooka kalina ebaluma yange it's mine magamba ina gwarambulirawo simanya ina gwakolera yes nawe funayo mugago mako w'ekizimbo kizimbe okimulambulire ebyakolema okukola makindi mama kabina nze mbikoze it's mine leave me alone you just give me a break nga bwagambye toninaako obuzibu please give me a break tewali kyesakola kyensobola okukolera omuntu mu bulamu ne bwotula wekkaba otobimanyi namina kabina bimanyi akaba n'amaziga mundeke nabakolera nali muddu neze nakola nga wanazireeta nebye nakola ebyokwewaayo byali bingi ebitayogerekeka nga tebyogera mbantu kati ndeka obe n'emirembe mutima okakane omanye nti ndeka bano abantu bozinira mu sirevozo social media eriko abantu bwekubaako 100 abantu
kinana basiru ate obulamu bwakomaawo omuntu akera okulowooleza mu views nabagamba nti obugagga ne sente bintu bibiri byanjawulo waliwo abantu abalina sente waliwo balina obugagga alimu amafiina muga byombi abirina bw'osanga ng'omuntu abikumi bibiri mu ekitiibwa obugagga ne sente byanjawulo bintu bibiri kyova olaba nti musaba omuntu sente ogamba yampe miliyoni 2 yampemu nga wali wateesa akuwa emmeka aniiwe omufamire yo alina azikuwa mwali mwateesa mmeka wamugamba mmeka mama fiina kumbaga yange yampe miliyoni wali yakugamba kuwa mmeka gwali omuwadde mmeka si kyakufumiitiriza nabagamba nti endowooza nsonga yankisa nnyo mugendo lw'okuwangula oba okulemererwa yes alese biri obe munebagaba ataano gwali ogamuwadde gwosobola okugamuwa akatugamye nti obubiri wabwe yakuwa osobola obumudiza bumuwe osobola kati nomunange kiba kyakutegeera okusiimanga ku muntu alina ekirungi kyakkoledde abaganda bagamba nti newosuza olumu obalawo muyige okusiima ku bantu abalina paasi gyakubidde wakutuusizaako kyakukoledde mu mutima obeerenga nakyo ogambe ate abaganda bagamba tabagenda teyejjusa katonda agaberedde kusinza ku mitima gyo katonda atuwa abantu abo abanene mu ggwanga baki akodinge ku mitima gyaffe nabaki betuyamba nabiki betuli ne betukola ne byetukola ffe tulina abantu betuwanidde nga obulamu bwabwe buli kuffe nga bw'otabaawo obulamu naye akoma mama fiina mbadde ku makya ndaba akatambika mama fiina nga agulira omukazi ettaka namuwane sente zitandika neŋŋamba omukazi nti omukazi gwe tofanga nkyogedde mutima gwange infact nga ne ku status yange ng'asasula ettaka omukazi tamumanyi abadde atulugunyizibwa yamusasulidde ettaka namuwane sente ezitandika okuzimba namuweza okumunabirira firigive tamumanyi takola kinatama nagenda neŋŋamba katonda tuyambe omukazi ono tafanga mulekeyo nga imoto ntadde ne ku status yange mpulira amaziga mu maaso teri kintu kibonyabonya mu nsi nga kuyamba temulabanga abantu abalina ettima mukama balina ettima lyabwe naye teri kibonyabonyezza mu nsi nga kisa abaganda bagamba nti ekisa kissa njagala okole investigations abantu abakyasinza okubeera mu bulumi n'embizi balimu babirimu lwakisa olwawe besembereza bebayamba babafukira amabwa bebasembeza nebawa emirimu babagobiza ku mirimu abantu bwe bali wano nga muli bangi mukwano gwamweta ku munaggo byayo zenatwalanga abantu wa Ajamis Kigu ne banfukira ekizibu bwe banfukira ekizibu neninyamu nenga basijja kuddayo baddayo abala masimu bagayina ku maanyi gange kubasinza ku masimu agaga iPhone banvumirako baddamu okulinnyayo nga nze nvuddeyo tokolanga ekintu ekumya omuntu oyinza okunzika nga oyambe muyambe abantu amu batukoze ebikolobero ne batukola ebintu katonda aba alina byayisawo nagamba ebayibuli yogera ku Yusufu baganda bamutundanga muddo nga tebamwagala bagamba yeerosaloosa bagenda okutuukayo nga Yusufu ensi nebakuba ne bawaŋŋanguka ne babeera nga nekyokwata bakirina bagenda okutuukayo nga Yusufu ye prime minister waayo agabe emmere akola buli kimu ne bafa buto batandikanga muyita baaba gwe batunda tokolanga gaba noono muziga buyita ddivu famire yo kibi nnyo kyannaku tamwina yalina kazigo mwena nti muli babi olaba ne bankuba nasigala basingwa bulungi tokolanga kintu kumya muntu akakakazi akadumpuni akampi akakalinga ebikune mmaka akalinga ekiwemmeneku akalina nyina waka alina namagalo oyo omukazi omubi omulogo oyo omutemu ya bamama munira nadda mu kaduuka okutunda bubira n'obutiiti kavuma Ajamisi guno akalina omusajja omukadde tewali kye batayogera ne bamuvuma nga bamuvumira kisaawe ekyo tali kimala mufere mubbi yerimbika talina na sente ng'alina akasajja akakadde baatuuka ekiseera nga balina ebizibu ebibagenda obbamalawo babeetaaga sente banoonya kwasula moto zaawo ne mbagana omusajja nga mwamuvuma nnyumba twala nte mu maaso g'omusajja nasala amagezi gonna ne ntwala abantu abe b'omusajja baabakwatira sente ne bazibawa naye mukwatwala nabaawulayawula ne baawa akwata kamera namuyita muntu mulala naye ne bamuwa ettuulye tewali gwe nagamba nti mpaako wadde 10 namugamba dduka omala ekizibu yoyo akera nanvuma ku makya naye weebuuza nvumira ki ekigambo ekivumya kiri eki namubulokinga namugamba navayo nenkola interview neŋŋamba wakoze ero genda okugjako Shiba interview ku bivumo bye wavuma Shiba n'obeera too much n'otuuka n'okumugamba mbu simanyi agenda tonnya omusaayi simanyi paadi ze aziteeke kumpi simanyi biki ng'omuwala otakunyegangako n'okuma atakumanyi omuwala oyo yakuwa interview kuchalenjinga lwaki gwe wali wagira sigwajjako interview nekuba ensi yonna naye nga buli muntu akugamba ekigambo eki wavuma omukazi oyo message zonna 10 zagamba nga Shiba gwe wavuma akwadde interview Shiba ali yakuvuma kigambo kimpaya kigambo kimesiba gwe yali akumi
musoke mutekeko olukongolo. The end of the day wawunziko mwetaaga era nomuzungirako. Ekibaluma kiri eki nze njogera amazima ekyo kubinagana okuddamu bawa content naye tulubokisiza mwe nabakowa kubanga muli babi temusima temulina consistency temulina mukwano temusima kirungi mukuliriza bibi kyekigambo kyenakugamba najja mu box notandika okunvuma nenkubulokinga kuba tolina makulu toli wase tumine ebbanga lyomala onoonya era jjukira ekigamba kakasajja kewasa kyekayogeranga mu ndabye ebigambo byayogera obijjukira bulungi temwasanga wasula motozi mwajjanga wasula motozi okunjako interview nga mwagalawo sente kyakulya otuuka enjala kuna notumya emmere notumya nenjogera nayo ne bakuwa ne sente notumya okutunda ne boogera nabo era nga nze mbitumya nze wali ontutte ludda yogerayo omuntu omuti omukazi namutwala wano ne bamuwa kino nga kituufu okyogera yogerayo tifuufiga namwetika ne mutwala ewagundi yogerayo tobana kuita je ku mukutu gwange ku interview na kuita ko je nze nane mikutu nkuteke ko ina valid ozito wachenka naki you are there for nothing muli mugwanga mojuza toyi mwe mutuseze meda gala lingi buli abizibu bingi wakuba mwe bizibu bya gwanga bisokerwako era baba kukumba bizibu bya gwanga balina beti kabati sine mutwali wa muchira mwe bizibu bya gwanga nambe mulina valid muwa musolochi okano yasamira ku YouTube channel omuntu yasoma ate ne mwogera nti mwasoma temuswala kukyogera the all of you enyimbo ina yatugabane mama fina yagula empaji semiti yali uwe simanye birala byali byani akamero kakatugabane mwavuganga bwagundi mwabuka dino yabo bajjako oli omusajja success moto nze zange gende wasula moto ne moto kaje nagula wasula moto na kisasula cash ndiye nagulawo cash ena manyaga nge bajichusiza nawo cash kana kala kakaza kampingo bula mbwense ne byenda byakola akatoko kona kali awo kadumpu ni katunula nkali ngensekere katambule ku boda boda kazunga na magoye amanji kati gwa tali na expensive omutego gwa uguli mune empumbu wesi ba magoye goye no wetu ga magoye oyagana okusaza obukaya bwa basiramu abakaza basiramu basi babukane banyuma aje bakaluba batunanga ebyokulya bonna bati basi bakakana atuna bwati no gama my god naye gwe bizina zina bya wesi bakumtoya mbana empale zo munda ku mutwe mbosi bakakaya kyabuka gacho ina ku mubiri okulekeko kyabugaga kicho ina mu bulamu okuleke keri kuvaako family number ekibalisa boda boda nayo nga yalo atugabane twajisonda kusula moto zina mafuta tugamwa budi unaku ola wali omwegana nti sikitawo oyinachi kiche kisobola kwawula kuyasoma amwandi baddewo mutawe siri TikTok ebera wota emikunya mwajandi baddewo gitawe siri oyinayo muganda ogosobola okuteka ku mukutu nomwogerako n'atunda oyinayo muganda ogobasobola okuba n'omusako ku interview n'atunda oyina kyosobola okwimiramu n'okitandika ngazo wentandika emisango n'enjimiramu n'enjimala n'otunda lwaki buli musango gwenyimiramu gojjamu kuba obukira relevant ofuke relevant obukira kyendimu ofune views ne likes kiki kye wali otandise ne kigguka oba n'okimala ndaba wano wakwate esabya z'abasiraamu n'ozambaza abasajja n'abalina obuli bakubisolo abajjudde ekkabatamaina bafuna wuzu n'okwata ekitiibwa kya saliya ne kanzu n'okitta n'obatwala ku mmere mumukola ebivubi bafunamu abantu abana ekisaani kyolina okimanyi genda masaŋŋanziro onabe n'abamisana ate tojja kulabika ndaba olinga eccupa oli mumpi olinga akacupa ka Coca-Cola genda laba masaŋŋanziro ogenda weyambule wenna ndaba n'otusolo olina twa tinini twetu tojja kulabika tebajja kulengera genda onabire masaŋŋanzira weyambulula ebisiraani by'olina atayambulula bya family namba kuba like gwe ekikolimu kya family kyova na family ebonaabona lwakubaggwa omuntu eyasoma ate mujje ekigambo yasoma mukama nga muli bwe mutyo nga kyobukaga mukutu gwa YouTube channel ekigambo yasoma mu kijje mukama ebikolebwa ffe abatasoma naye nange sibakola YouTube channel kugiyita mulimu mukuta abaana balina future abasoma bandikende kumachana banonye emirimu mumutuuza wenna azingamya amatama obutabo tayambala strategy kati bamuwasa kanala betondera Jeff Chiwa bwe bulamu mumuteekamu mumulaga nti ekomera wolusamu olunaku lumu kikolimo eyandikende nanonye omulimu gwe baluddawo bawajjakola baluddawa kubanga gwe wafuna biwololo mbitengana bizoli obyeta oloza usande nokera kusande kumacha nokera di nofuna views mbu mulye emmere ekyo nemmere gye mulya mumala genda ne mulangira bu hotel simanyi wano tuli ku nsinia zani simanyi nsinia zabiki ate nemmere ya mwembi mugatta embizi emputa obola olusani abalute batanze waluntu alako ne lunema okulya kubeerako embizi ziringa bubolo bwe buti bazikulunga yiba bita ataya babita bacha simanyi babita taya esini yemwe ebeerako embizi kubeerako mwabatanyinyala
kubaka embizi bagikulunga bwe bati endala bagisala obulere bwe buti ne kubaka emputa ne kubaka empogola kubaka omuchere mungi nnyo kubaka amakuloni kubeerako na bikiye biba biyita batya nze byannemalwa kubeerako mbizi teri kitabeerako kubeerako emmamba kyovula abafuuwa nnyo ne weebuuza waapa malandiro dy alina ennaku awapangisa ennyumba ne wejjusa toya nti zijjula mangu n'obuuza omukka gwakuba olubuto olwo afuuwa bufuuyi n'owulya ekivundu ekibuna ensi nnamba eggwanga olwa ne liwunya ng'omuntu omanyampye bwennyampe nawe va ku simu yange nkubiro njagazaaki tosobola kulya byenda bya mbizi goma yenna ayina bamutadde ku siniya bakoze kafodongo kafenyere buli kintu oba ekintu kye banankyede ne bakiyita nze nakitukako ne kinema okulya musawo muganda no yayibagulira bamulanga mu magezi psychological olunyuka ngo musawo muganda bamuyita batya bamuyitani ajani yasasula ebintu nebibeera okwo kati oyo mukka gwakuba asobola okukubira n'ofa bw'obeera mu ddwaliro bakuzinga buzinzi ne bagamba nti omuntu yafudde ekinyampo ekiwunyo mukole fumula twerwanako tetwasoma naye twerwanako nene betwerwanako bibaluma kati gwe yasoma noyawukana nange yasoma nga nange atasoma sisobola kukola byokola sisobola kubeera mukutu gwa YouTube channel nga gwenda banga business sisobola kubeera mukutu gwa YouTube channel nga gwenda banga value nga tena abantu bendandibadde nabo musajja gwe wagende wa Pastor Bujingo kale tali kusonywa ne baliva mu bulamu bw'ensi muko ngofuna milioni mukaga ku musambu lwokyalayo emmotoka ddejjudde embuzi n'amatooke na biki n'enkoko nga buli lwovaayo onoonya sempa n'atandika oyo Bujingo era biki n'obirekamu n'obiteeka ku mukutu gwo osinga ne sitaani obubi osinga sitaani obubi wani kyazizza omuntu avuma Bujingo ebintu ebyo tobirikodinga live lwaki obirekamu lwaki obeera obirekamu okumanya oli mubi lwaki obirekamu kubanga mubi editinga singa toli mubi wandibadde obyeditingamu nosigala nokamba era kansigaleko ono gwani owo gwoso ani gwoswalira gwosorogama tigundi muswalira nona abandi batwale wa amwali otyayo nga bamuvuma ani gwosobola okuswanya ogamba ono kamwerese ngafe wetugamba ngundi kamwerese ensonga sijja kujoogerako kaniza waliwo ensonga ya kamilioni ne kamilioni ne fango ni bonna mbagala sisobola joogerako bonna bantu bange nsalirani omusango ndekani bonna mbagala balamu bonna mbagala balamu sina gwenjagala mufu sina gwenjagala bakube era bodda bana bajiwandika no sisobola kujoogerako bonna bange bonna mbagala njogere kwani Kamilioni legend ne wono kota ne wono vuma Kamilioni okola kutia no kujja mu kuyimba singa tali Kamilioni singa temuyimba singa music we ugata ina value mozela de muntu omu yakaya fa bufi bwati music yadde mabega obanga era singa sikenzo babekulu Kamilioni singa music industry mu Uganda temugana kigambo music bonna badama ndi pata mbe mugaza Kamilioni bayimberwa Kamilioni tebandi yimbye Diamond Platinum gwo wana gwogeza Kamilioni yayimba rwa Kamilioni era gwe yali yegomba yalisomina ngao no muntu yamukola yali Zali muna Uganda ne Zali tomuwanako obodo yogera koli singa Zali yagazi ya value yo mulenzi baza romane bamubikira mwezi Zali kubanga Zali amanyi social media nga wala bazali bayakola sakibu Zali is a class above singa Diamond gwogeza Kamilioni tomwogerako singa music industry taliwo ate we mukwogera ko tavumye wachi mwana mumwe no mwana alinga enkoka ensasara avude yavuma Kamilioni ata senyamanya avuma Kamilioni ate kola ata naba avuma Kamilioni ata ina wasula avuma Kamilioni Kamilioni gwogeza mu manyi ovuma wachi bosi wogola bavumye Kamilioni bosi wabatavumye Kamilioni goracho gwani avuma echo kwogera nti ayogade mu muyimba kapatika techaba de kivumo mwerwachi omanyi mwina abantu abamu mwina platforms amazemu student kibagamba wano kiringa wono vano vuma bebekulu obano vuma wana bebekulu platform ya bebekulu yonna ba pros bebekulu bagenda kuvaako kulumba mwana wa bebekulu ekintu ekimu kyerese ebirala byerekereze obireke owulira ebintu ebimu byerese werekereze ogambe enough is enough kino sigenda kuchogerako kino kanchogereko owulira naye gwe buli ekiberawo n'okibuukira olusima mu creating empalana ne muzikuza buli ekibawo n'okiremerako soka weteeke mbigere gwavuma Kamilioni wakoma ddi okusenya amanyi wakoma ddi okunaaba osobola okuwa onoobaayo endowoozayo nga tevumye kuba naye teyavumye kubanga nawe nkwata ennyimba za Kamilioni oluyimba olu newe nkwata Mama Mia boba bbeeyi kaali ne wekiba kipepewo kisobola okugatta ennyimba z'abantu wano
tubasiba kanywa olibala kamilioni lumu valu ya kamilioni nene nayo kata valu levo ye nene sigana ine dembe lyokwogera naye okumuvuma kuba teyavumye nawe funa yo limba lwoyikiriza kalo yogere ku luyimba lwe oba nawe ddamu kyayogedde ngo kigeganya mu luyimba lwe naye byamuwoninga gwe woninga kamilioni omanyi bwaki ye kamilioni gwe woninga kamilioni ozito wachenkana ki abamu mwalina bawololowe mwamala kubba n'abagoba who are you a warning a chameleon? Do you know chameleon? Go warning a chameleon into Mononia. Abamu Mononia Zentalo, Mucha is an abantu Bebandia got de, more than them was overturned about them. The Sawa Yarero, Boss of Jamu was a view, but I could damn. Not a man, you have the watch out with them. At least take away me name Bobolum. Togenda Kubuka Togenda Kulika. Chile Ketchite, Osigaza Winnie. Kireka kibeewo osigaza wini singa mwali sakamene mutamuvuma singa mwina wini naye tunuli abavuma kamilioni abala balinga kolyo kumatako temuna batemuna we musula tunuli ya boss we ya mvumyeko choba we yabuza kyokka n'obongo bwako substitute zo bapostiye nawe soko inde post ya boss wo yawandisa chichi ko bossinzira nga tovumye oboru leka muntu nola baby glory bamuwasa nonyiga nnyo novuma akawala tokamanyi tokalabanga ko toli wa family yako toli family ya mulenzi nawe kenyine okegomba dokutuka ku level yako tokatuka wadde kava ku mubiri no bulungi bwako no gatta family yonna namba tekuli muganda wo wadde kana mukota no kanyigira no kogerako kimugana okwegatta kimugana mwagala okumwagala no laba wasadiza ya ruzinda nonyiga nnyo no yenyo kakuzala no mulangire emyaka kati ya nyoko yenkana nyoko bukuru bayinkana jajjawo abamu mulina bakadde nyene muddako ne muvuma banna obukadde magazi takuya kya mukaddiya neje myaka jana togenda kugituukamu naye novuma obukadde ne bufuuka obukadde ne wera nti okulodda waggulu bannange mulekera wo tuyita bakadde tewali akulanga dda wansi buli lunaku olukuyitako mu bulamu terudda mu bulamu teri lunaku lulidda mu bulamu bwo buli lunaku olugenda buli lunaku baka ekigatako kyokola buli lunaku bako kyolowoozaako ekikugatako okusinga okukola empalana kigambo mukwano mu bulamu omuntu avana agamba nti gundi mukwano gwange nga ddala mukwano gwo bwofuna nga omuntu ayogera ekigambo ekyo emikwano mizibu okufuna mu bulamu fe tulina abantu nga akwagalako paasi yali akwagalako interviews omuwa yali akwagala mutuusa wantu yali akwagalako omulimu mu ministry yali ayagala kutuka kwani yali ayagala kumanya mafiina yani yali ayagala kuyisizako paasi yali ayagala muyamba mu kizibu naye okugamba nti gundi mukwano gwange ng'osobola n'okufuna ekizibu omuntu n'ayimukuba n'akuba essimu mukuume ekintu ekyo mukuume ekyo ekintu si kyangu mu bulamu kufuna obulamu bwensosobola bumalako nga tofunye muntu mukwano gwo waddala abantu banyi abayitanga mikwano gye bajjanga bamikwano balina babba baabwe yali makage munnaali yabundabunda naye nga yefuula mukwano gwe teri kibonyaabonyanga mutima mulungi ekisa kisiza bangi omuntu omuyamba nakwefuye nakutwala mu kkomera ku poliisi gwobadde oyamba gwolisa nze nno omuntu asaba ssente buli lunaku nabadde njagala nakuta video nga message nga za Juliet zawedde nenkigamba ebimu byakwerekeza bya buntu nga lyafuka katala ampita na mama okoze otya andiko ku mativi ku maradio bwa munze nali musabye eki ayogera lumu yali ampeereza ssente ajjayo message nange njibyeyo tewali wentokane simogerera bulungi omutima omulungi gubonyaabonyeza abantu abasinga tebakyayamba osanga omugaga mu kikomera nga kijjudde embwa ayina ennyumba abo boys quarter zijjudde embwa n'enkoko yagano zino nga tagana bakozi baleeta omukozi yamufuukira ekizibu nze mbabulira abaana b'abantu babonaabona lwa mikwano gyabwe jajja mu maka ne gigobesa abaana ba mukwano gwe yajjanga mukwano gwo kumba ayagala makaago yajja anoonya buyamiza n'omukazi yankwedde gyafira mu nyumba ayina enjala emutta nampeeza n'omwana nadde ngenda kunoona mwana omuntu abadde anvuga naŋŋamba naye singa ova ku bantu nabadde ngenda kunoona mwana mbere n'omwana kubanga bagenda kuddamu okusoma tasobola muliisa talina ye kinyini kyakulya alina olubuto ne mugamba n'omuzaala olina olubuto anabiva ku simu yange ekisa kisizza abantu omuntu wamwetanga mukwano gwo ewa boosi mukole abaana bala bali Bulaayo bali Dubai ng'okubonaabonako bekwava ku bantu bebeerekera abamu babadipoti nga babaza wano naye ng'okubonaabonako bena okuddako abo wano baana be baatwala ate ng'oluusi ne ssente
yakuteka mu sente yakola passport osobola ogenda Dubai oba mu Saudi Arabia oba mu Abu Dhabi okole naye nga gwa mulimi yali wanakaba maziga naye nga tekwamujjukira ko wadde olunaku n'olumu funanga ekirungi kyojjukira ku muntu ne bwekibe eki ate bw'okijjukira gwogameze nali mukoledde ki ekisinga tukaluza kye kino buli wafuna kyojjukira ku muntu gwe wabuuza kyewali omuyambi ogamba omuntu ono waba yannyamba bw'ati nze nga sina kye nali mukoledde wadde ku mwana we ebaddewo bibaddewo let me move on nawe bw'ogenda kwagala bba wa muno sooka weebuuze ye appetite ogijjawa feeling ozijjawa sooka weebuuze ogambe mukwano gwange ono bw'ajagala bbaawe bigenda kuggwa bitya singa omusajja akubanga n'omukwano gwo gufudde tubalabyeko tubalabyeko ate ne baddamu bakazi baabwe nga mukwano gwo gwafa gwali gukuyamba omusajja akwenzeeko takuwomeddwa abaana b'omukazi obakijjanyiza omusajja n'akuba enkyuka n'ejjusa naga akanzire gwa mukazi wange nga mukwano gwe yakuleeta badde akumanya akubeererawo omukwano guse ngomanyi bayita okuddamu okunoonya omukwano ofuna omukwano nze nina mukwano gwe bamuyita Irene Nani ndude ne mukwano gwange oyo nalwanagananga naye kumujja ku mwenge abamumanyi mumumanyi Irene Magala abadde mukaga nnyo nga alina amaduuka ago naye oyo mukazi mukwano gwange katobe emyaka giri emeka nina mukwano gwange lekyo namwanje mukwano gwange naye kyannema kyali kimu lekyo yali nga afuna sente nnyo nga mugagga naye nga lekyo asobola okugula omwenge bbaala namba naye nga nze sinywa mwenge era nga ekinyuma nelekyo kugula mwenge lekyo abantu bawugulira omwenge sente zikugwako nga tugenda ekiro ku gundi babagita ATM oba biki najjayo sente ndala nagula nga bamupika batulangawo mu kalenda lekyo nasasana kuyingira kalenda lekyo nemwanje mena mumumanyi mu mikwano gye gyonna nze gwe yasigazanga mukwano gwe yamugana okunywa omwenge ate yali omubi mu bantu beyagabiranga sente ne sente tekuli asaba mukubira simu namugamba nti lekyo how are you abamunoonyangako paasi kuba lekyo yalina program nga yamaanyi nga buli luyimba olupya lubreakingira ku program ya namwanje era nga batakuba mu namwanje kinga Sala Kabenge kaboozi batakuba luyimba lo musala Kabenge na Durban music oba tolina music naye abantu abo onoonya mukwano gwo era Sala Kabenge nakati mukwano gwa Misa Kimfanfe ekyo kibayita omukwano okuma omukwano si kyangu bw'oba olina omuntu nga mukwano gwo please werekereze bimwe bisobola okukwawa n'omuntu oyo sigale naye kuba omukwano tegufunika teguzuulika bakune batuyita mu makubo bye batusanga ng'oli ayagala muntu walako bye batusanga ng'oli ayagala oli ajjeewo ng'ayagala mulimu akimanyi osobola okukuba ewa nabbanja essimu osobola ogikuba ewaani osobola ogikuba ewa sipiika osobola omutuusa bwe bazze bafulanka babukenya bwe bazze ne tubatuusaayo ne batufukirayo leke ne batuwaayiriza ebigambo kati bitutambulirako bwe bazze kusula mu moto batandika otunda motoka n'okwevuga naabula kyakujjukirako ng'akwogerako bibi byokka abantu amu kyovola nti Katonda akutte mukisa gwe n'agulinnyamu eggere Katonda alinnya mukisa gwe nga bukyokola tekimuvinga obeera ojja nawe tudde esente nno mulanga ne sente ozifuna the end of the day neweebuuza nabadde ne sente abantu bangi bakola sente the end of the day sente zange zaalagawa sente nazikolamu ki sente zange bannange nafuna luli sente bwe zinalindaga ki nga tolina kyosobola kulaga bantu tolina kyosobola kulaga bantu kuleka nga wasizaako obulenzirenzi munyedde naddala abantu banyi obwenge obwo bwenge bwe mubeeramu obwo bwengenge mubaddeeyo mwekubye amalogo mubaddeeyo funa ekintu kyojjukira ku muntu agambe nti Ami noono twakola bingi naye gwe Ami anakola ebbaala n'omulagira kimu kufiira mu bbaala kugisaanyawo tejja kubeerawo n'omuloga n'omukisa n'omumando ganze omuloga n'okisa ne ipusi ne ziddemu nange genda ondoge baba tenda okuloga nze nina n'abalogo mama fiina ate nze nina omuntu atalogeka kuba nina Yesu mbwe mwerabira byonna byonna bye munnwana nina atalwanika nina omuwanguzi w'entalo nnamba emu bamuyita Yesu teweerabira ng'olina ekintu kyonkola kyonna bakyonsindikira manya bwogenda okibonaabonera nze nina Yesu ate abongo tatasumagira nina Katonda omulamu gwe neesiga ate nina omukisa gwe yampa mulekera ogenda ngakundaku nga mugendedde abantu kyovola mwe mujjayo ebizibu emba mugenza okuloga bannammwe abantu bangi bagenda kubasawo naye ng'agenze kwetereeza ng'agenze kusaamukisa agenze kuwanagana naye nga ye kukyusa bulamu bwe nagwe buli ogenderera omuntu ti ngenderedde Amina mu ssabo ojja kwekanga nga abaana bo bonna babonaabona ng'ogudde n'eddalu weegenderere genda mama fiina ng'ogenze ku ggwe nga ggwe muyingirira abantu amasabo oba mwe mumukomera kuyingirira abantu masabo wetereze nga ggwe Bayibuli ekugamba nti sooka wejjeeko ekisaanika ekikulikulisa era osokola bulungi erya munno ebizibu byonna bisinga ebyange olikunze onjogerako onoonya mirimu nze gw'oliko nina emirimu
nina emirimu njala nwa yanirwa bagale nsobola kubula emirimu nze ndi mukozesa nze ngaba emirimu nakugamba nfune misala 7 gwafune meka kana wonjijako ogumu ngenda kuyulika ngena katatenze kagambe kigambo kimu katote kyampa kapita wange ali wano ne bongo ba ku advisor ne bongo ba ku Salt TV ne bongo ba ludda wa ne bongo ba ewani ne bongo ba ludda wa togenda goba mutwe guno kapita wange yono ne bonto ano nsula Sudan bana kala mojjo kati ne bonto ale kala mojjo mu myaka ejo bajja kuganto mukaga singo ye full figure kuba nina wano so no genda ne bategerera ate nze njagala nanyo so kana ngenda ne mbala situation ne ntandiko bategerera nga abantu mbakubye entia sente bazina chichi batayina ne babala mama chichi kyensobola okukola wano ekigatta abantu bano bonna kibatakolayo tebakulimba ng'obo bango olina wano kyobola abaana bamwe bagenze Dubai abane bakagawala abane baddanga baavu abale bagenze mu bwakadamba abala ne bakagawala nnyo ne bazimba amayumba ne bakola ki abane bakomawo nga baavu nga basajja sente bazibalyako kyobola mutta abaana babendi nalabye ebikazi ebisanyuka ne birabye nti bizadde abaana b'obulenzi mulina agaana osanyukira okutta omuntu Katonda asobola okujjako ekyo ekikoli mwogera kinaaba otya okikweta bwetabi mu kusanyukira okutta omuntu obeera mutemu namba 2 kyovola police bano kola suspect noba wabadde obezi nga batta omuntu obanga bakuba obera suspect wakoze eki odute nosanyukira omuntu mbuno bamuse mundasendeza banyina fe ani amugamba zisindike okutegeera kubeera eri gwe muntegeerayo abata sinsete bali watagagawadde tewalina family gosoba zisindikira wegula ki ebikaze bibini okwegula n'okufuuka ekizibu oli kibi kinababi mwe bikaze bimwe mukyasizo sindikezo sente kwanga mwesi bakubasajja ekyo kutegeera kya buntu nti ebbanga lyomala mu Saudi Arabia bawo simufiirwa okuyima era ajja kukwana ago mateeka it's must sagala olumwe mutwe kimanye nti nowa mazeya emyaka wagumu n'emyezi 6 omusajja musanga nga yakwana kiri kuliko oba bakwana we muli ebintu musinga tebibaluma bino byakutegeera kino kya buntu singa onesibye ku UCC so what bagamba nasokera ku Salt TV jite nje ku mukutu mbala wano mwasamirira ne mwogera bigambo bingi awe mula nsinga bawe mula wano nsinga abetundira kuna bajja ne bateka kuno busolo bwe bati kuliko omwana mulungi nnyo ne unsano kwewunyisa ajane ne yambra ina nadda mbusona akuba nsinga moto yakwata muwala we namukwata mu mbala kasona mujjamu ndawe yazo nazo nakwata ku busolo naye namukwata mu sikati wano waliwo omuntu atawe mula nsinga basenga ne bakojja bali kuna abogera kigane kyeswa kwogera mu kamwa onja samira ko ndira kamazi nsinga bakojja nsinga abantu abakola sex live wala ko kubwerere bwange nsinga abana bemuleta wano nga bega live nga bega takirindi kuno todda mukumanya nakunjogera kwa mwogera kunzo wakabi todda mukumanyira ntunuli abakojja natunulide omwala gwemba dempe kitibwa dolini nga ina basajja mu bakojja babiri kuliko kojomu kuliko oli omusajja yita kojja byotamula kutuka kwa ekyo kuliko omusajja bigambo byayogera sibiwuliranga nako nange abana begatta wana batabana na kutuka ne begatta ne bakola sex live ngate mbogera ngako abantu balaga obusolo kuno betunda live ngate mbalopanga gendo mpa wabire anja samira kali nge mumbo gwabbi nyoko bamwe gatta ko live ngensera abasisamu bali kuno batumbe obusolo baba yakira ko mutoyi ne mubiyigo mutoyi n'abamanyi kuno kutikita ko kulika kitaliko onja samira ko ndira kamazi waliwo abasinga kwemula mmwe oyo musajja wenduliyo omuntu buli kaseera asira kuno ngayagala bakaza bamataka amaji simanya machi abeera nakadi akadumpu nakalinga obwambwesa nakako nakaine ebenda byakola nakatogolo obumpi batulako ne bawemula ne baginika ebinnyo era nasiba ebitambala ebivundu ku mutwe yata ne beyo bukaya waliwo abasinga kwemula kuno kuli kata wemula wodeko nga nkunama bobo oli amazigendo galire ku nyoko nabyamoti bali ku gundi banjogera waliwo asinga mukunjo kwemula waliwo amusinga okukwata mbambala kasoza abantu waliwo kwekyandiyembe singa abakazi bakuduka kamera namba kye mudusa doni kwagala kye mudusa mufuna amanya agatula kufene mutubulizako ebibuzo nga namwe ebibuzo mwali abuza mwande ebibuziza ku mmwe kennyini mwebuuzeko mmwe